ndiba nsaba ki yasaba akooterezo bakinnumika ekiwuubiro ne serekera mu wabutwa mmere bassebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebalege abalugera balutuusa nti omukabakaba bamusiima zizza ngoma muntwala nnyo enkiki temunsiibuza bamulirwano nange nenfuuka omugenyi alaga mwana wattu atalya nkoko nswire newankubadde omugenyi atalaga bw'atyo akusanga mu kitimbwawo. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere tweddira emmamba kakobozi akabbiro gongolo nakawuka ntuuse n'akanyomero kano akayitibwa eddagala ly'Abaganda olwaleero kakutuusiddwako mulangira munnange omukulu Simbwa Robert ng'ono munnaasibuka mu Ssekabaka Kiggala Eddambwe Mbusiro ava mutuba gwa Kaweesa ejjinja Kalooli mu Kyaddondo. Olwaleero omuddo guno gwentudde mbaguyita ennanda. Omuddo guno gulanda nnyo era nagwo ddagala. Omuddo guno guyitibwa ennanda Abaganda baguyinako eddagala kwegamba ebiseera ebisinga ogenda n'olaba abantu bw'abanga mu magye okuva January paka December ye tebamulinnyisanga lanka. Bw'abanga munnanga okoleredde kampani nga tebakulinnyisanga ddaala. Kaakati nno Abaganda bakwata omuddo guno ne baguyenga ne bagamba nti njagala nnande ng'ennanda. Njagala nnande ku mulimu gwange ng'ennanda. Be basajja be muwulira ng'avudde ku lanka oba ng'avudde ku ddaala yajjanga kiriina kati ali kuwa manager. Naye kyangu nnyo kuyenga muddo guno n'ogunaaba n'ogamba njagala nange nande ku mulimu gwange ng'ennanda. Mukwano gwange togenda kuddayo kubeera kyekimu. N'olw'ensonga eyo nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere mbawadde ekikolo n'eddagala mu kanyomero kano akayitibwa eddagala ly'Abaganda.